kakati ngenda ku UCU nali maze bwe namala okusomako omwaka gumu sente zikola ki nezimbula bwe zimbula kwe kuwandiikira Judicial Service Commission Judicial Training Committee yali ekulibwa Justice Sekoko mu biseera ebyo nanziramu n'agamba tewali sente no yagamba sente weeziri naye bwe nazikuwa yanzira mu ngeri ekyejo nempulira bubi mutima gwe nenyola n'okunyola nti bwe tunakuwa sente nga n'abala bonna bakola ki batutandika okusaba sente mu Judicial Training Committee batandika okusaba sente kati nenyola muli mu mutima nenga banyime sente ate sente nga weeziri olw'okuba nti waliwo nja kuleetera abalala okukola ki omululu n'okwagala okukola kifuna sente bakole ki bagende basome ekyo nendaba nga bankotogera nekitera butegeezi nti bankola ki bankotogera nensaba awalala nsaba mu bibiina ebirala nesifuna sente bwe saafuna sente nentula omwaka mulamba kakati bwe kuwandiikira pulezidenti w'eggwanga Fountain of Honor mu nnaku 45 nanzira mu scholarship ya myaka 4 nali maze kusoma omwaka gumu ku UCU nensoma namperako second year third year ne fourth year nemmala bwe namala kwe kusaba ndi mukono nga gyenkolera nenzija Kasangati Court awo Kasangati Court bwe nagendera wa LDC naye nakasomayo wiiki bbiri ne bajja akakiiko akanoonyereza ku balamuzi engeri gye bakiyita Inspector of Court ne basanga siriiyo nga nsoma nekwekuteekako omusango nti twakutuwa omulimu osome twakuwa ekifo kooti bakujja emikono tukuleeta wano osome nga bw'okola nembagamba nkalubirirwa nnyo kola nti nsoma nga bwenkola ki nga bwenkola kwe kutwala mu kakiiko akalamuzi akakiiko akawozesa abalamuzi akebempisa ne banfuna n'omusango okukola ki absentism okubeera nti osuubira okubeera ku mulimu naye nga tokola ki toliyo ne banfuna n'omusango gwokubiri natoloka kakati akakiiko akalamuzi ne kasalawo ne kagamba buwummuza naye genda nensako yokole ki oli obeere bulungi kubanga nali sibbye nali sisibidde muntu bwereere nali sikoze ki siridde embuzi I'd never stolen mu myaka 19 I'd never mismanaged a fire and I have never taken a bribe basiryanga mbuzi myaka 19 nane ekirabo nga muli nange nemanyi era natuka nakakiiko abalamuzi bana baga naawe ozze wano bayewuunya n'okwewuunya naawe kati ne bakasandika nti kuumuza n'ensako yo genda obeere bulungi weyagale olw'ensobi gyewakola ki gyewakola akati decision ekolebwa Judicial Service Commission ateeka mu nkola operations manager yani ye chief registrar kati chief registrar nampandika n'agamba nti ogobeddwa kati ebintu ebiri mulaba bifaanagana okuwummuzibwa n'ensako yo olwokuba wagenda okusoma nga tosabye lukusa wagenda wakola wasoma busomi nobanga tosoma nga tokola ki nga tokola absentism kati tukuwummuza oleke okufiiriza ggwanga in public interest oleke kukola ki eggwanga leke okufiirwa nawe ye nampandika ebbaluwa chief registrar nga nziramu agamba nti tukoze eki ogobeddwa kakati ebintu ebiri bifaanagana okuwummuza mukama wange agambye obuwummuziddwa kyokka ate gwe bagambye akuwandiikire ye agamba nti ogobeddwa ebiri bifaanagana kugenda mu kooti nempoza okumala emyaka 5 basobola okusazaamu ebbaluwa enenfu bazzeewo kiri mukama wange kyeyagamba Judicial Service Commission oba nze nateekamu n'okusaba kwange nti njagala kuzzibwa ku mulimu bampe ne aliya zange kakati abalamuzi basatu batuula mu musango gwange ne bagamba panel of 3 judges no tukuwummuza nga mukama waffe bakola ki bwe yagamba wabula ebbaluwa eri enfu yali nfu gye bakola ki bakuwandiikako nti ogobeddwa ekyo kikyamu ekirala omusango guno gwokubiri gwe bakuteeka kuba emisango gyali ebiri okutoloka n'okubeera nga osuubira okukola naye n'osangibwa ku mulimu ne baga nti omusango gw'okutoloka tugukugjeeko set aside lwe lulimi lw'amateeka kubanga baali bamanyi gy'okola ki gy'oli ate kirala gavumenti yali ekuweerera omukono gumu gwa gavumenti executive gwe kwali gwempeerera akati judiciary omukono omulala gwa gavumenti nekola ki negunzijjako naye nti ekyo kyali kikyamu ate kirala nateeka mu buwandiike nti njagala kusoma BACOS LDC nga maze wa university emukono kakati nebaga nebbaluwa tuzizino ozireesebwa bujulizi amakulu g'omusango tiki bakuwabira mu buki mu bukyamu kakati negusigala ogumu ogwakubeera nti okuteekeddwa kubeera nti osangibwa ku mulimu ng'okola naye tutakola ki notasangibwayo jjukira nga sizzangako omusango gwe gwali gusoose kakati bagada tukumuza nga mukama waffe bwe yagamba Judicial Service Commission akakiiko akafuzi akawa abalamuzi emirimu n'okubagunjula mu mpisa ne bagamba nti nga bagamba bwe kiba kikola ki bwe kiba kibeera era kikola nga nfula n'akasente nemusanga wano ewange ate nga nyirira nako bwenti nga bunda kulwa Katonda n'ensi yange ebyo byinza okudda nsobola okukola weewaawo
naye nga bo basiimye naye ekyo mmala kukikkirizaako tebalasobola kunkaka nkyawe kiyinza okunsisa wansi kubanga nze njagala kubeera nkulembesebwa kulwakatonda nsiire